Okay, abatulaba balungi amanya n'eddoboozi yenze Jonas Saint tubaniriza nnyo ate nate ku mukutu gaffe guno omuganzi ogwa Tindi Files effe tuli okubanga ate tubaweereza. Okay, gye buvuddeko bingi bibadde bijja byogerwa ku mugenzi amanyikiddwa nga Sobbi era mu mbeera ng'eyo omwoyo gw'omugenzi omukama agulamusa ekisa. Weewaawo olunaku olwaleero mu puroguramu yaffe eno tufunyeyo omuntu agenda okubanga ate nategeddeko nti amanyi bingi ate ebibadde bikwata ku mugenzi, so mu mbeera ng'eyo katubuuzeeko ate tulabike nga ate twolekera puroguramu yaffe eno. Omukulu ssebo kikinga oli shata sooka obuuze ku batulaba. Mbalamusiza nnyo abatulaba era muli muti eyo. Twafiiriddwa nnyo muganda waffe abamu bamulaba ng'omuyaaye naye oli muniga era mu sitayire yaffe abaniga tugamba wagwani lwakuba accent abasinga bagiyita yap country nti Jamaica, naye nga twalumiddwa nnyo ba Ghetto youth bangi bali mu nnaku era abamu balinamu we bali kaŋŋambe tebasobola kutambula ku zuba naye nga si bafunyi ba accident just gonjobeero enkuchwa shege kuba mugana waffe yabadde atulaze ekkubo abadde atukutteko nga ba Ghetto youth atulaga emirimu. Ba Ghetto youth tatukiriza genda mize mibi nga ba Ghetto youth atulaga ekitangaana agamba adogo lwaki onyakula akasimu lwaki obba ensawo dogo jangu nze nina ekibiina dogo tandika okukuuma ebivvulu wekiba tekisoboka nakwata nakuwa omunene bashakibu abo bonna tuba nga tubabongako nze gali maanyi gaba Sobbi na Muzira promoter era okuba nga mbonga ku Shakibu bawazali esawa ya leero. Shakibu yabeeranga ekawempe mu Ghetto RDC Ghetto Giant Nansana ye musajja omu kuba kute ne Jeno Damulira kuba Ghetto youth abasinga mu Kampala olunaku olwaleero. Jeno Damulira yasigenda musanga Kampala goloze ngenda siiba enjala oba ngenda genda walinya kula akasimu. For the one reason abasajja batulaze kye bayita bright future n'okwagala kwa one love era Mungu abaddize byonna bye baagala kuba RDC Nansana Ghetto Giant ali eyita naye naliba we byatuuka nze junior Ghetto Giant ninga lwaki nkiwagera tetuli bawaguufu tetuli banene wabula tulabayo gye tukola ki abasinga bakulaba yatuya mu same situation naye nga waliwo ekyoba obala. Tuli ba Ghetto youth naye we make slangs, tulina dreams zaffe, tulina options okugusa. Leero osanga Sobbi nga yali mubbi. By the way kankuzeeko emyaka nga 3 emabega. We mwasisinkana ne Sobbi obanga wakamulaba? We nalabira ku Sobbi. Okawo wennyini wetwagala. Kuba ze nkulidde mu mbeera y'abayaaye. Mama wange yalina kye tuyita kaŋŋambe ewaka ettaka erya mama wange yalinako amayumba nga ba Sobbi bava ewaka ewaabwe n'abayaaye ab'enjawulo abavudde bwayise nankulabye ekitintale ewa Bugolobi Luzira ne bajja ewaka naye nga bazezanya matatu. Walingawo omulenzi bamuyitanga Kalosi ne Emma ne baguma ku kitintale okwo abalenzi abo nga batambula abalenzi bameka basatu naye nga tebeŋŋangwa nga bwe buzibu obusinga ku kitintale. Naye sawa ya leero abasajja abo emyoyo gyabwe ababiri abawummuza emirembe era giramusa ekisa baafa kuba kati ye baguma ali Kenya akola muganda wa Puli ne ba Emma Kalosi baafa. Kalosi yali omusajja asinga okutiibwa nga n'omusajja gwengenda okugamba erinnya olunaku olwaleero abasinga tebamuwulira tali proud mu matu g'abantu naye ng'ate mubi ye Mido aminyikiddwa nga Mirembe yakazibwako erya Mido. Sigama Mirembe junior tulina Mirembe senior eyazaala junior. Mirembe senior bali ekikoosi nga tambula ye oyo Sobbi Twaha bandi yalinene ngeveno Kampala. Esawa ya leero Sobbi gye yali yadde nankusunga akiringire eyo ne kawempe. Sobbi alina ekawempe amayumba ne bwayise naye Sobbi teyabba bibbe
maanyi ge nga gwe Jona muganda wange wonaaba ompise noŋŋamba vendetta nkwataamu ekido nonteeka ku muto nga simbi kaweze nga tolina gwegenda banga ogamba kiki oba nga teri alina kugambayo essite kuba kati Kampala wano ffe teri ayinza kugambayo. Njagala twogere ku bulamu bw'omugenzi ate obwasembyeyo bwe yaviiridde mu bulamu bw'ensi eno. Mubadde mukyali mu nkwasaganya okubanga ate mukyayogera obanga emirimu kyabutambuliza wamu naye. Mukama wange oyo tubadde tukyayogera era abantu baffenna sometimes naye mukama wange yali yagenda mu kukola bagenda takisi nnyo tutuuke eyo bintu ne byekyangamu akuba kati kyenakunyonyodde kiri nti nze omuniga wemba nazze naawe Jona tagenda kuva eryo lyakukube nga nkola ki nze ŋŋenda kitegeeza amaanyi n'okudda ne batukuba bameka lwakuba kati ate buli obuyaye bwamuyiyeeyo bo ne bukola ki bufumita yakomawo ataase bannaabwe buli mumala kituufu yakozeemu era naye eyo gye bayita one love yafudde nga muzira mu byonna bye bagamba yafudde nga muzira teri yafudde nga mudongo era talinawo yafudde nga mudongo oyo superstar namba etya ate namwe bafaani baffe abatulaba mwe abatufuula kye tulina okuba teri agenda kunfuula superstar nga gwe faani wange tonfudde superstar nze wemba mpa Shakibu security enamba zaffe ziri worldwide mubuuzeko Shakibu Doninasa Mugala Bamedi Nsereko Bahati Bajesi tetubagala oyo Bad Black nze nali netuma Brand Black ninga bambebuuza Brand Black kiki nali njagala negomba omukazi ogwo era nga kyekiroto kyange nanyunjusha Anita yani oyi ye Bad Black otyo kati nga nze newadde erya Brand Black naye nga abamu bali mabega wansi wamufuna Allah alimuleeta riziki ekyajja katukole sente ku bintu byosabirira ebyo funa mukyalo oyo mukazi simu yaya wamba muyita Meeko si Meeko mukazi mulungi nnyo mukazi alina ekitiibwa omukazi yeewa ekitiibwa omulabira ku mpisa mukazi yadde bamuyita malaaya biki mukazi yeebikkirira kuba ne Bible ekyogera tekoma mu kitabo kyaffe Quran ne Bible ekyogera omukazi yenna alitambula nga yeebikkiridde aliweebwa ekitiibwa nga omusisinkanye biki byewandiyagadde omutegeeza mu nfaawo era mugamba bogambe nti mu kitiibwa n'eddembe mutima gwange olinamu ekibanja mu bwongo bwange olinamu akatebe era njagala mbeere tata wa Rasta omulungi ng'oli serious wekiri bakugamba nti ninayo omuntu it's okay ali free omukwano tebagukaka kuba president gwe twandiyise president right now Ghetto waffe ba Ghetto youth yagamba omukwano omutuufu tegutundwa ate tegusuubulwa okategede toyina ogenda asuubula Jona ofuuka kyali wange omukwano togenda genda mu katale ogambe mujagala abeera tano wa vendetta vendetta teri kabigenzi kyeyanfuula kyendi esawayayo namulabanga ewaka nze okuyiga okukozesa ebikuba saabibbirira lwaki awo nzija nkunyonyola Sobbi omutuufu yaani Sobbi yali Christmas nga olaba season eno leero 23 twali waka Sobbi najja neddemu bali bamuyita Christine bali bagenda Miami gye bayita nga Sun Beach esangibwa Portobello Luzira Sobbi ng'alina akakazi kali ng'akaagala kali ka slim slender bwe buli nga boolaba figure 8 katol lady ngera ke kali akabikola 5 shegera naye omanyi ng'otaddeko ate ng'oli wa kibuli gogamba teri kiki Sobbi ku poliisi gye manyikiddwa nga ku 5 Sobbi yafunira accident ku Bishop Sprian ekitintale Sobbi yafunira accident natta omwana w'abandi yali ava Luzira ng'akomawo ewaka sawa like nya sekiro embwa mu kusalawo etya crossing eva waggulu ku Radio Maria yayagala aginoneyo n'ebbali
natemanya nti ali mu causing an accident era we yaginona eyali ku passenger seat ye yafuna obuzibu yali mukazi kuba emmotoka yefumita mu mwala mu kwefumita mu mwala ye yali kibanda yabuukamu n'agenda teyajjukirawo about omukazi naye nga teyakikola nti ayagala wabula yakikola mu kutya ng'amanyi we bamusanga bagenda kukola ki era ng'omuntu ng'omanyi onoonya escape route Sobbi akutte ku balenzi bangi e Kampala essaawa ya leero. Okay, kati tunagenda awo. Njagala kumanya mutya omwasisinkana n'omugenzi. Wamulaba yeddi? Omugenzi nalina emyaka 12 2000 nga nina emyaka 4. Omugenzi oyo nga ajja ewaka nga wenkunyonyoddemu ewaka ng'era be basajja abankuziza bantuuza ku zishoulders zaabwe ne bantambuuza we banywa enjayi bazanya amatatu wali. Amadiiro gabawo nga 15 nze nakula manyi amadiiro gaba ga matatu naye mama nge natuuka tenenkiraba mu maka ewa muzeeyi gye nagenda nga eddiiro kubeerako dining table oba sitting room lyeddiiro naye kyenakuliramu Basobbi kye bakula bandaga kyoyanze right now tolina kyogenda kuŋŋamba ku mugenzi Sobbi gwe nkulabe bulungi kuba nze Sobbi tandazeeko kibi kuva buto okategedde Sobbi abasinga bamulabye bwayisa asinga bamulabye nankulabye oba mu kibuga wakati Sobbi ye muntu abeera mu bantu 2,000 Sobbi n'asitama waati nga togenda tegeera nti oyo ye Sobbi n'omulinnya n'ogenda kuba Sobbi ye muntu ebintu ebyensi abiraba innocent Sobbi ye muntu ali innocent ye muntu aseka mu bantu 2,000 ng'asekeddeko abantu 2 Sobbi ye muntu gw'obadde ogamba olinga kino nakutunuulira waati n'agamba Allah akuwe baraka musajja oyo Allah mulamuze ekisa yonna gy'ali. When I was growing up always 6 years Sobbi nadduka ku kitintale ng'akozinze accident gye nkunyonyoddeko ebyo byonna byaliwo ng'okyali muto nga ndi muto awo nga n'emyaka 6 2002 Sobbi bamusanga mu luumu ye ng'akuba kyuma omukadde yali amuwa emmere bali bamuyita Mama Abadi Miria Cabreta Godi Jondu Street oyo Kadimala abanene ne Joshua edduuka lya Joshua teryali lya Joshua edduuka lyali lya Sobbi ng'era Sobbi yakwata items z'omu dduuka n'aziweereza motoka nejja fuso ne bateekamu naye abasinga balwangawo kimanya abasinga bamanyanga ya bintu oba Dogo City naye nga teyali ya Dogo City ebintu ebyo byali bya mukulu Sobbi Sobbi yatandika okunoonya ssente nga mwana muto kyobula nze sometimes situula osanga mukali nosanga mukupoota ndi muyaaye naye birimu ebintu bibiri waliwo omuyaaye omubbi waliwo omuyaaye nga muniga nga mukozi ati goli muyaaye omuki nze ndi muyaaye omuniga agenda okukeera ngene ndye ku ntuuyo zange ngule botega yange eno oba eyo nga njiguze emitwalo 3 oba 4 ku ssente zange ngene nsibe twist wange ku mitwalo 5 nga sina gwe ngenda agamba nti oba mpola e Kampala 5 omuntu omulema alina okusaba kuba Allah aba yamumaka ebyekitundu naye gwe omuntu alina amaaso alina amatu alina amagulu alina emikono genda okole nze bansiba emyaka 4 bankwata 2019 Sobbi nansangayo ewa upper prison maximum security ekkomera erisinga okukuumibwa wano mu Uganda nga Sobbi yakajja yabalagirawo nti ono muto mumanyi kuba naaba yali asiba nabo e Kampala. Wali ovunaanibwa ki akaseera ako? Waliwo ekigambo kye bayita pin case okusibako kyotakoze lwaki familia y'ekintu kyofaanana naye ng'ekituufu yali aggravated robbery naye nga sigikola ngako kuba nze ekisooka Sobbi yanzigyamu kiri ekyokwagala oyiwa omusaayi wabula ate nkirimu nga ndaba bakutte ku mukwano gwange oba muganda wange kinyiiza era oba okuba muganda nga gw'ovudde eri nti oli wakiwago oba olina otukuba bameye
Sobbi yatendeka abaana omutima gwe bayita ogwa one love n'amanya ekituufu kikyalina okukola kikyatalina kukola. Right now nze Sobbi mwagala nnyo era nsaba Allah amulamuze emirembe yonna. Singa mbadde nina obusobozi nandiwadde abaana basale naye sina busobozi. Olaba Shakibu oyo lwaki njagala nnyo njogere ku Shakibu oyo ne Aladisi oyo kuba basajja abakutte ku Ghetto youth nga kuliko wamu Geno Damulira. Omuntu akukwata n'agamba sagala obbe. Shakibu oyingira ekivu nga mwali VIP nakulaba waati omukago yasobola oba nga atudde wano naye ng'akulabye oyingidde nga Yafudde atakoze eki atakulabye n'okola oba n'olaba ng'otambula n'okolawo ka era afane n'akwefumbiramu kuba bafande bakwata abayaaye n'abaniga. Naye nga Aladisi yagambayo akantu kano kasuke nkunyonyolemu kana ka Aladisi. Aladisi yagamba endabika y'omuntu si kyekitiibwa kye. Ogenda kundaba ng'omuyaye nkuye damage nyambadde bootega bagamba byabayaaye besitasi by'enviiri muyaye ndi muniga. Emirembe egy'edda abasajja bakubanga amasati agakomeri ng'amakanzu b'empale ye n'akuba Timbalandi ye oba Air Force ye n'avimba ku street n'ateekako bob tube ye ku mutwe. Tolina kyogenda munyonyola esite, tolina kyogenda mugamba for the one reason musajja mukozi era mu nsawo ng'abamu n'ekyataano just for emergency items mugaati bishiki kwaka tulinawo obudde obwaffe ba Ghetto youth era sawa nga 18 kitundu abo abali yala abali ogwesatu 25 be baguli obwo obudde omuki omugaati gwe gucha gufaanana gutya Superfly lake soko otunnyonnyole tetwagala ate tubuzaabuza ensonga ezo zikkaatirize bulungi. Just know that it's a Superfly Green Leaves Kampala kuno yasinga okolera abayuutsi bonna n'ebintu ebyo birya kimeditinga bulamu bwo nosettoringa n'ogamba obutagenda kukola misango. Nze omuniga eyakoze kangula omugati gwange ntuule waka n'amata n'epikendi ebyo. Kale ku myaka emito ekyo gye waliko gye walabiramu omugenzi Sobbi biki bye wali omulabira kuba biki ebyakwagaza okuba naye? Kyanjagaza okuba n'oyo omusajja oba okwagala nkulembe nga ye namulabanga ng'akola ebintu ebiri different ye ku byabalala nga ye musajja atakkiriza bumenyi bw'amateeka nga ye musajja gwe bagamba nti mumenyi w'amateeka naye ng'ate wakwata ku mumenyi w'amateeka ayagala amugunjule nga amateeka we gagamba. Kuba waliwo jona kye tuyita kino kubanga oli boyi wange nengenda nenziba naye nga nzibidde mu linnya lyo makitegeeza mba nyonoonera ggwe okategedde yadde bagamba ennaku z'omubbi zibaana ez'omukozi ziba 35 ku kalenda kategedde naye jona lwonakkiriza nga mubumenyi bw'amateeka ku kyalo kyo oba mu society gy'obeeramu togenda funa mirembe, togenda kweyagala. Aladisi oyo we nansana yaŋŋamba ebintu bimu muzeeyi Medi yaŋŋamba mutolaba olina okubeeramu Ghetto giant naye siri wa kiwago siri ki wabula ndabayo akagambo ndabayo badogo bangi tebanakabuuka esite okategedde ndabayo olabayo otya keera yambaleta ogenda esite mu kikuubo wetikemu box ebitabo sawa 7 onyuke ng'ofunyeyo ekyebiri kyo ofunewo setolingi ogenda ba big boss ojja nakweyita ly'aba boss mutoto respect nakwero kawempe oba wali omuwulirako oyo omuto ekitundu kye bayita nakwero omwana oyo yali alabidde ku Sobbi era yali abye ssente ezitali manya ayina. Nakwero yafa nga azimbidde mama we ennyumba ng'aguze emmotoka ziri ez'abase naye sawa yakakati kyengezaako okulaga teri kalungi kebogerera mwana nga tokoledde mama wo bisanyusa
nenakwera essaawa ya leero ogenda ekawempe mu Nakwero street n'oyogerawo ekyo ebusiru bakkuba lwaki balwanyisa kiri kye bayita ekyobubbi okuva omwana waabwe bwe yabafaako fayini yafa akoze legase ti atuteesenteeza forena ate azikozeemu ebyekirungi akoze emirimu awadde abaana b'okukyalo naafa bamukuba amasasi tata god weyokawe naye byonna ebyo byaggwawo ku mitima gy'abantu kati ekiriko kulaba nga ekitundu kitambula mu mirembe Sobbi oyo maanyi ge gonna okulaba nga Kampala essaawa ya leero etambula mu mirembe ebiseera biri e Kampala jona olw'omukaaga nga luno Christmas season tosobola yita ku Parliament Avenue jona n'osanga nga tewali agudde oba tewali akaaba obanga tewali ganyakula kasawo ka muntu neweebuuze right now baliwa baafa beebaka bali luddawo gwoba osuubira mu mayindiyo kyenkunyodde nti Geno Damulira ne RDC Nansana bakoze omulimu gw'amaanyi ne Sobbi okulaba nga bamuvujjirira n'avujjirira ba ghetto youth. Nakunyonyodde at first we are ghetto youths but we make slangs. Ogenda kundaba mu kifaananyi ky'obuyaaye Geno nsange nga ndi ku washing bench z'emmotoka ogamba ono muyaaye musanga ne Kamiri musanga ke wa Gaza fiki musanga ko Fangoni Forest musangawa nenga maanyi ga Geno Damulira nasa n'oyo muwozi wasale kuba bonna bazeeyi bafeera be batuvimbisa right now. Kale lwaki abantu abasinga bayitanga nnyo Sobbi omuntu ali mu engalo kankozesa ekigambo ng'ekyo ekigambo ekyo kikozesa kirungi nnyo ogenze mu lulimi olw'obujjajjaffe engalo atakitegeera era so akitegeera kitegeeza omukono omuwanvu oba okwemakula nga wentuula ewantunga mu nnyumba nendabawo ebirungi nemakula naye nga tekiba real nti mba nemakudde kaba kawaani just era mayiniga ghetto youth teyemakula kyenkugambe mulimu omuyaaye mulimu omuniga Sobbi yali muyaaye n'ava mu buyaaye n'adda mu baniga for the one reason kyogamba ebintu ebyo byonna byanjawulo kyenkunyonyola. Omuniga yaba ati omuniga nkunyonyodde muntu agenda nakeera n'akazana n'omusanga ng'akola olw'eggulo n'alya omugaati gwe ate omuyaaye ye mubbi gw'ogenda osanga ku kkubo n'agulabinga bagi ya lady oba ava ku mulimu kukola oba kasimu kange ndi ku badanze omuniga nva kukola ndi kazugu nzira base ngulidde mamisita ebyokulya biki mu buveera kuteeka rediyo kange tuli ku WhatsApp online n'akalya sigenda mugoba oyo omuyaaye manyirawo obwo bufakini niga okyegedde kwa kati ffe tuli mu kiri ekigamba nze ndi muniga gwetuta akasimu kange naye nze kasita nkulaba omugongo ng'odduka nze sigoba ndi muniga mpangalidde emyaka mingi ku street kangambe nze kuva nga ndi ddogo nze kuva nga ndi ddogo tolina kyogenda kuŋŋamba kyoba olaba nze ŋŋamba these days nina abasajja bange bampita Sematimba lwaki si linnya lyange n'ekimpisa Sematimba nga wendi omudongo mu bwaffala bwange batimba kuziri billboard ennene nga oyinza n'omusanga neogamba Sobbi ye yatendeka ono omwana oba naye nga ye yantendeka Fikigazi oyo mulaba Fikigazi yali mwana wa Sobbi asinga kiki otegeeza ng'ogamba nti yali mwana wa asinga Fikigazi oyo mulaba waliwo fayine yali enamboole mpira gwa Uganda kankuweko ku details z'aba ghetto youth kayala waliwo omupiira ogwali enamboole Sobbi nga taliiko ng'alisite teyajje nga bamangere akuuma muddu abasinga temumumanyi oyo mukulu wange wekalwelwe ku lufu era waatudde essaawa eno era nkutumiddeko mangere big up nina omukulu bamuyita Oscar akuuma Kamiri essaawa ya leero oba omumanyi big up abasajja babiri benjogede sajja bakambwe nali enamboolaawo Kampala nendabako Fikigaza nga alina omusajja omu gwasalako face naye nga wa uniform ya police kyali kiraga kida time twekoowa muzeeyi ensi ewa mbiddwa
twewamba. In fact oba waliwo kye tuyita okuba ng'oli mu buwambe waliwo okuba nga wawambibwa oba weewambye. Kati bali abaana baali batuuka nga kuwambibwa nga beewamba bo nga bo nga kye baagala kye bakola. Okwewamba kwe kuba nga nsazeewo nti jona ngenda mukuba nentuuka nesibako gwe mbuuza nti kiki nenkuteekako. Mukuteekako oli aliwo agenda okujja abuuze kiki naye mutimbe n'oli mukuba embonga yeefumiteeyo nze mpitemu. Nina badogo bangi e Kampala. Nina abasinga eggaali tebazimanyi. Oli wawulira eggaali lumu nali ku TV ku mawulire nendaba omubaka omu gagamba eggaali eva e Namboole, eggaali neeva e Nakawa, eggaali neeva e Banda neyeegatta. Nembuuza gaali ki? Akyogera for the one reason, mu butamanya nga wakiwulidde wakyogera. Teri gaali egenda kwegatta na gaali ndala nga tebakolagana. Oweggaza tasobola kwegatta na waki. Ye gaali kyeki? Eggaali kwe kubanga bwe buli obuyaye bwenkunyonyodde obunyakuzi bw'obusimu bulina kye buyita eggaali bugivugira abaki abatuuze. Naye ffe ate nze Sobbi Oscar Kapi Anule Unit Mulago Tafa Mark Diaban nina abasajja abangi e Kampala wano twaha nga ffe twakola ekikwekweto twakola ekibiina Anule Unit okusanga kye bayita eggaali e Kampala oba mu sho yonna mu kibuga wano nga banyakula essimu. Nze Vendetta ndiwe Gaza ndiwawa Gaza siri mubbi ndi mukozi kyowanze wendaba omuntu alumya omuntu nyiganyo gwe manjagala nkujjeko omutwe kiwuduwudu delivery Christmas mama wafune sungu nga bungi. sagala nnyo obubbi buzize ensi yaffe emabega butulabisizza bubi mbakama baffe. Nze muzeeyi Geno Damulira nti anomutuukirira essaawa eno for the one reason twabadde Kololo muzeeyi mwawulidde byayogera yagambye abavubuka nabavaako banywa enjaayi. Temwakiwulira empayiriza ne muwulira nti pulezidenti ng'agamba gwekusanga ng'obba gwamanya ebikola ki ebikuddirira. Kitegeeza naye awagira okulya ssente zo naye si mu bumenyi bw'amateeka mu butuufu bw'amateeka. Kituufu ekyo. Gand work and came by your skunk, sit somewhere, take your kush, relax, calm down, take your drinks, gende webake tosumbuwa ggwanga. Gwe buli lw'osumbuwa abantu omutwe tulina ebyatusumbuwa edda mu mutwe. Ndi mwana muto naye abandaba olw'ebikuba balowooza ni mukulu. Olina emyaka emeka nga tetunagenyera? Nze emyaka gye ŋŋendamu wenjigamba ku midiyo oyinza okutya. Nze and some boy soda abakyala asinga obuto nina 19. Are you sure? Yeah. Ng'oli kito? Ndi juvenile era ndabika bulungi naye nga te magezi tobuusa naye nga kodi etuufu e Kampala tukyayagalawo babbi twagala kulaba nga tutambulira mulegase mukama wange gye yaleseewo mukulu wange taata wange byonna abiri kuba for the one reason sabimba kubanga manyi omwana w'omukulu obanga namulabako nga zadde mu mukazi awo ku kyalo singa kugamba nti mutabani we yeggu naye Sobbi yali nnyo omuntu wa skaati. Ebbaala ze twalina ekitinde twalinawo Bonanza ne Skylark those abasinga bawulidde Vanessa naye first one the day walingawo Skylark ne Bonanza. Era omukulu Kamiri nkutumira nnyo ku bbaala ezo okuba ye yaziripresentinga nga tava kitintale n'oyo mukulu Bobby ne Bebe Banjomani Wezamani rest in peace banji abamu baafa bakyali baffe. Nze nkulidde mu entertainment nkulidde mu byamasanyu sikuliddeko mu mbeera mbi jjo era nkulaba oli masappe bulala sikuliddeko mu byakulumwa njala mama nge tannumyangako kuba kye neebaliza mu kadde nze nakulira mu bayaye waka walingawo ebisulo ebyaba beach mama yakwata room 2 rooms sengena ddiro n'awaba beach. Kiki kyotegeeza? Bamalaya
nga beetunda nga mama nga alinga senga bammeeko mu lulimi olufutifuti naye nga mama nga alinga senga naye nga mukazi oli just nti alina one love ku mutima kyembadde nyinyonyolako abamu mu ghetto we tubadde wali eriwo nsanze mbadde mbagamba kigasa kigo okuba ng'olina oba nkikugambe olina kale yika nga 10 osanze omuntu asula ku street atadde akayumba oba alina omwana alina mukazi alina omwana bawe yafa ali mu kubonabona olina ssente you have lot of money olina omukazi olina omwana balamu nga gwe taliiwo nga be bakirimu be basikiina nga bali boolabye omusanze atadde akayumba awo vaawo lwaki muleke yebake ebyo Allah yabituwa kuba naffe twabisanga ku duniya teri Allah gwe yasindika namugamba gwe eryo ttaka lyo teri Allah gwe yakwata n'agamba nti genda ku nsi emmotoka eno weti yiyo ettaka lino liryo ennyumba eno yiyo kawaani Allah yakusindika n'abwereere bwo kyobulaba mu ddiini yaffe ey'obuyisiraamu omusajja agenda n'engoye mmeka 3 esanda omukazi agenda n'engoye 6 mu ddiini ey'obuyisiraamu tugenda mu kabuli mu nsonda ennyumba ey'olubeerera tolina kyogendayo nakyo ogenda nga wajja ku ggwanga Uganda mu nsi mu Allah gye yakuteekamu kyeŋŋambira abavubuka bampulirizira abandaba olunaku olwaleero nze ndi ghetto youth zate ndi muniga bameni mumanyi Kampala yonna Bogota Street Karere Bwino Tafu Empire Ludawa Nakwero Street Bogota Street Karere Bamangere mwena Arua Paka Namayuba Zana Gaza Empire Chinyoro Lipanda abasinga gye bamanyinga bakifeesi ababana si bakifeesi Kamili Nebane na by the way video bagikwatira walabawo kifeesi bagikwatirawo Lipanda katwe Chinyoro wali olabyewoko omubbi mu eyo video nga mulimu okulabikira obubi nti mubbi ebyo ne baliza RDC ne Geno Damulira n'abakulu be nasomye bakulu baffe kuba kati Kampala sawe no Sobbi wabataliwo kansoma abayinza oba batwala ekibuga tulinawo Bilali tulinawo Kapi tulinawo Mustafa tulinawo Twa tulinawo Egesa tulinawo onani Mangere tulinawo musajja wange Spider Wancho banji tulina Kanzali Emalaiti Wancho tulinawo Pancho banji wentandika obogera kinene Amisi Edika Migani wentandika Somalist eringa mu 3 e Kampala nga ba generali wegabanga mayinja kuba n'oyo Makdiaban yali muniga nadda mu kubalaga gwebuze Shakibu champion good rolls amana Shakibu oba sikitegeera bulungi si mwana we naye lwaki amwagala kyemandingezaako okulaga bosi zali yazala Goodra lwaki zali waba ali kuvuga Goodra abeera ali ku passenger seat lwaki mwana muto akyalina bright future buli omwana omuto lw'omukotogera togenda afuna naye omwana omuto buli lw'omwagaliza ofuna empeera okuva eri Allah nga nnyingi gwe kiri olaba okikoledde ki audience tekiyambye audience kigenze eri Allah era Allah mu baraka asaba kuwa zonna yebe nnene mu byonna byokola gwe buze lwaki bagamba yidi lunaku lukulu naye ate olunaku olwokutaano okera n'ogenda n'olusinza ebibyo byonna byakusobako Allah abisonyiwa lwaki lunaku lukulu nnyo mu mpaji y'Obuyisiraamu olunaku olwokutaano kale bagamba nti omugenzi yalina operations ezimu ziyali akola wazimanyako oba wazibangamuko operation ngaki operation tulina nnyingi nakunyonyodde mu ntandikwa tuliba security balinako Kampala abasinga mugiwulira security balinako kibiina
General Damuli yakimanyiko bakulu baladisi bakimanyiko si kyabubbi si babbi ababaana era Oscar yakitwala kyekikola ku papa party every papa party webera kibaawo ekibiina security bayinako kiyamba like its organization charity eriba youth bonna ababeera ku street toyina obeera nga walaba lipanda gye bayitanga bakifeesi bakola organizing charity ne bazimba ekyo kikalina kyolaba organizing charity gye bakola okuzimba ekyo kizimbe mwe basula abaana bave ku street esawe no ogenda mu kikubo wansi oba mu Wunno ku small ghetto ogenda sanga abaana nga bambadde amataawo ga Tough Empire n'abasinga Tough Empire tebagimanyi ogenda n'amayuba osanga abaana batika basi nga bambadde Tough Empire amataawo byonna bitongole byabayaaye naye ng'ate baki bakozi nze kangamba ebigambo bino e Kampala nze buli mugaga e Kampala yanandisiza ku ssente oba ndiisa ssente muwe ekitiibwa kye number 1 Shakib big up ajagala nnyo era tuwa ku ssente nze ne Malala abasinga bamanyi champion Malala kyeki kyanze sitambula na muzzi wa misango ntambula na mukozi wa biki birungi kuba ffe tuli ba superstar nga we nakigambye we are ghetto youths but we make slangs Zex omulaba 10 birangirangi simu yaye muniga lwaki yagamba akagamba ko ye yakaleete site kukategeera mbu ya ghetto youths but we make slangs nga lwaki batandise okugamba Zex atambula n'eggaali babbi bakuba abantu siko kiri ziri mpisa za muntu ziri mu bijanjalo 10 byogenda okufumba manya mulimu ebigenda okukona ebitagenda kujja mu kasoli gw'olimye mu nnimiro manya mulimu alimu ebiwuka otyo sina kindi byonna ebirime biyinza okufa nga toyanguyidde eggula ddagala kufuuyira kiwuka ekyo kiveemu ojjemu oyo kasoli alina ekiwuka omusuula ebbali lwaki mufa abayaayo tukola ebibi bingi tukola ebirungi bingi naye ate mufe be tukolera ebirungi bo batulaba bubi ate be tukolera ebibi be bakola ki kuba osobola oba ne mukwano gwo nga yeewa ku mutima ekyo oba okitegeera kyenkunyonyola nga tesobola kudduka naye bali ab'oku mutima ate bataano bo b'okuze nabo ne bakulyamu olukwe kyekyeŋŋambye ku baniga be baba abayaaye kati ku baniga ate kyo tekiriiwo kyova olaba omuniga akugamba you can buy a territory but you never take a street. You can buy a territory, yeah, but you can never take a street. Yeah. Kategeeza ki ogenda kujja ogula amayumba g'oku kyalo oba ibadde ghetto bakijjo oteekewo kalina ffe tusigale ku kalina ayo mu maaso ekitegeeza street yaffe weeri wagula ttaka tewagula street oba ne safe side omuniga okutula ku kizimbe ekyo teri muyaya agenda veri nga buno bwefulambu bukuba boy simanya bupinduyi bumenyi bw'amayumbi tekegenda kukwata kigere kutuuka ku luggi. How come? Kati awo kagamba waliwo ensolo z'abaniga huo muniga okukwata 30 minutes okuteka Jinja Road raisi si idea agaba Jinja Road 2019 ine bigambo bye yangamba mu office ye nga ine erinnya lya mpita nga litibwa nga teri yangamba nze Kampala naye laba nakakana nze musajja omuwangu ennyo nze omuzibu ennyo nina smile esinga okunyumirwa abakazi n'abasajja bannange oba bakyali bange wembeera nate nina face gye nsobola oteekako sate mudakika why mudakika tewali noba nga gwotidde wooli emikolo wagyekoledde dda nenga nze nkulaba bulabi just ngitaddeko buteesi kyo sometimes Kampala ze ntuuka ku kivulu nentunuulira oli nga buuminga omuntu oli ku mulyango bakuwaddewo oli muleka ayingire waba talina ssente waba akozesezza obwongo n'akutuukako nga teri amulabye oba mukamaawo muleka ayitewo agenda omuntu omu ku bantu 2 abali munda bakusasudde omuntu omu oba okola loosi
kyenkunyonyodde emabega nti okuba n'ettaka nga tosobola kuyamba mukazi wa mwana oba omukazi ng'alina abaana nga bbawe yafa n'omuwa ateekewo like akayumba oba ng'olina boys quarter ogimu wagibeeremu akuyambengako ku mirimu ewaka awo mu compound si mu nju kuba olina omukazi n'omukozi w'omunju n'ewaka awo oba omukwasizaawo tagenda kusasula olina omusasula gwe ate omuliisa naye nga yeebaka ataanyirira. Tuddeyo emabega kati tubadde tukyaliko operations ez'enjawulo ezaakolebwanga naye tonnambululidde bulungi kuzimalayo ompaddeko esooka yokka. Waliyo ebikwekweto ebirala bye maakolanga ng'ovuddeko ku ebyo ebya security bayinnako? Bingi era byenyigira mu bya security kuba ffe tetulina kikwekweto kye tukola nga General Damulira takimanyiiko oba RDC. Kabe Oscar Kampala akulira security bayinako right now tolina kyogenda mugamba kyabuyaye kuba abaana bonna balina bali disciplined. Okategede bali disciplined. Mwe mwana gwosanga yegali ya Oscar gyosanga n'olinyako n'ogamba kituufu eno ye security enyuma okuwa omulimu. Lwaki yazimba ekibiina n'obuwombeefu obw'ekitiibwa nga tayagadde kuyiwayo RDC tayagadde kuyiwayo General Damulira. Okategede kuba ffenna tulina ekirooto, we have a dreams. Okay. Njagala twogere ku bulamu bw'omugenzi ate obwasembyeyo bwe yaviiridde mu bulamu bw'ensi eno. Mubadde mukyali mu nkwasaganya okubanga ate mukyayogera obanga emirimu kyabutambuliza wamu naye. Mukama wange oyo tubadde tukyayogera era abantu baffenna sometimes naye mukama wange yali yagenda mu kukola bagenda taxi nnyo tutuuke eyo bintu ne byekyangamu akuba kati kyenakunyonyodde kiri nti nze omuniga wemba nazze naawe Jona tagenda kuva eryo lyakukube nga nkola ki nze ngenda kitegeeza amaani n'okudda ne batukuba bameka lwakuba kati ate buli obuyaye bwamuyiyeeyo bo ne bukola ki bufumita yakomawo ataase bannaabwe buli mumala kituufu yakozeemu era naye eyo gye bayita one love yafudde nga muzira mu byonna bye bagamba yafudde nga muzira teri yafudde nga mudongo era talinawo yafudde nga mudongo hero oyo superstar namba etya ate namwe bafaani baffe abatulaba mwe abatufuula kye tulina okuba teri agenda kunfuula superstar nga gwe faani wange tonfudde superstar nze wemba mpa Shakibu security enamba zaffe ziri worldwide mubuuzeko Shakibu Doninasa Mugala Bamedi Nsereko Bahati Bajesi tetubagala oyo Bad Black nze nali netuma Brand Black ninga bamubebuuza Brand Black kiki nali njagala negomba omukazi ogwo era nga kyekirooto kyange nanyunju Shanita yani oyi ye Bad Black otyo kati nga nze newadde erya Brand Black naye nga bamu bali mabega wansi wamufuna Allah alimuleeta riziki ekyajja katukole sente ku bintu byosabirira ebyo funa mukyalo oyo mukazi simu yaya wamba muyita Meeko si Meeko mukazi mulungi nnyo mukazi alina ekitiibwa omukazi eyeewa ekitiibwa omulabira ku mpisa mukazi yadde bamuyita malaaya biki mukazi yeebikkirira kuba ne Bible ekyogera tekoma mu kitabo kyaffe Quran ne Bible ekyogera omukazi yenna alitambula nga yeebikkiridde aliweebwa ekitiibwa nga omusisinkanye biki bye wandiyagadde omutegeeza mu nfaawo era mugamba bogambe nti mu kitiibwa n'eddembe mu mutima gwange olinamu ekibanja mu bwongo bwange olinamu akatebe era njagala mbeere tata wa Rasta omulungi ng'oli serious wekiri bakugamba nti ninayo omuntu it's okay ali free omukwano tebagukaka kuba president gwe twandiyise president right now Ghetto waffe ba Ghetto youth yagamba omukwano omutuufu tegutundwa ate tegusuubulwa okategede tolina ogenda asuubula jo nofuuka kyali wange omukwano togenda genda mukatale ogambe mujagala abeera tano wa vendetta vendetta teri kabi kateekawo nga waali kituufu nakola
ndi vumbi ndi ki wonyimiriro ndaba ndi giant toli giant ndi kanyama toli kanyama ndi ki simple man ne lwaki bampita junior ghetto giant oba lwaki nkyeyita ebyo bye bimu ku balemi olabaayo kyanze nagambyemu kali ndabayo nze ndi muyaye oba ndi muniga naye nepimira emmere egyendya sigenda gamba nterako amatooke nterako enkoko nga nkimanyi nina alusa era ngenda gamba mpa omukyere n'akawunga n'ebijanjaalo ate sigenda lya bijanjaalo nga nina hatibandi era ngenda ga paguli omugongo gw'enkoko okitegeera oba mperi omutwe gw'ekyennyanja nkufuna taata okategedde kyova olaba muzeeyi RDC yagamba omuniga yenna ng'oli mu ghetto olina oli ekintu ekikumalawo abaana abato omuvaako olw'ebiragalalagala ne muvumaganyisiza ebiragalalagala osanga omwana mu ghetto tusobola okugenda mu kisenyawo n'osanga abaana ku 15 ng'abaana 95 bali ku kongo mafuta naye byonna Sobbi abadde abirwanyisa e Kampala. Okay, ogenze n'otugamba nti omugenzi Sobbi yafudde ng'omuzira. Biki ebimu ku ebyo ebyamufudde omuzira mu mbeera ng'eyo? Something to make you hero. Gwe buli w'okomawo emabega okwataakinga omulabe yeŋŋanze ekyaliwo oba hero. Mu magye bakusindika Somalia musaba nga yakute nakusindika Iraq oba Somalia. Buli lw'okwata emmundu eyo n'olumba front line nga bali bagamba ceasefire gw'okuba bukubi n'otuuka ku bakyalibo mayiti zaabwe n'ojjako dog tags ezo buli lw'ojjanalwo oba superstar oba hero. Era buli dog tag gy'okwata jjinja lyo wano e Uganda. Kyobulaba abantu abamu bafuna lanka nga tebalwanye naye kati ate muganda yange Sobbi oba muzeeyi wange oba kyonna kuba n'omwogero obwogezi mpulira ennaku ku mutima n'obulumi era Allah mulamuze ekisaamu ojja n'ennungi kuba Sobbi y'omuzira era mbageto yuti bonna mbagamba bannaye sagala kuwulira yesiruwaza sagala wulira geto yuti ng'okola bya kidongo. Kampala twali twakoowa abakwata abakazi misango gy'okukwata abaana abataneetuuka abajambaana mu bubaafu abakuba ba studenti abanyakula obusawo bw'abakazi abakola abatunda ebintu ku kkubo bannaye mujje n'oddamulira kusaba otwongere obuyinza RDC nansana ffe batabani bo twongere obuyinza twongere obuyinza muzeeyi tulwanyise ebikwekwe twongere mwakikola muzeeyi mwat first kuba Sobbi muzira essaawa eno kyekitegeeza okuba nga gwosobola okudda emabega ono ne banno naye ate bo ne bakulekawo kitegeeza gw'obasingako. Omukazi omulaba omukazi yasinga okuba omutiitiizi siko kiri naye omukazi yasinga omutima okimanyi kuba omukazi wagamba ngenda kutta naye omukazi wagamba ntidde kyolaba geto yuti bajjuwa bawangaala yeeyisanga mukazi atya asobola okujja speed n'alinnyamu n'addamu emabega ngalabe ekkuba kuttemu efuna adda ku ttuufu kategedde kyo nkunyonyodde ebigambo bino neŋŋamba teri musajja agenda kudda nga Sobbi teri international agenda kudda nga oyo muzeeyi tukuba Kampala yenna alafa yali azanya ebikondolo 6 nga tuli ku arena najjakaawo nabonga kuba Oscar nabeerakaawo muzamiri nayagala olwanamu ne bossi waffe ng'amugamba figures nga babye bossi we kasiriva eri wa DJ Ryan makindye neera ffe twabiraba bulabi kuba ffe n'abaana b'e Gaza tuba ne siriva ffe abaana b'e Gaza muzeeyi wange kamiliyoni yalaga ekkubo nga siriva kyeki siriva gino emigwa gye twalwa kwasobodde kufuna budde kwambalayo mpeke balenda kulagayo empeke siriva oyo tumwambala b'e Gaza ffe tuli ba bossi mutoto tetuli babbi era Sobbi oyo abadde alina n'omusajja yamukubyako mu kinyolo kano kankayiseewo magezi
amanyi MRIT e Kampala yabawulira paati eyo MRIT yakuba Sobbi kwata ku Silver wa mwana mu Kinyolo webakwatira video ya Fiki Gaza ne Kamili kwegamba mu Ghetto Silver akubya byaddala enga tetulina zaabu ye golodi Kampala toswata mulango inago naye kati ebyo byonna twali twabijjawo ku buyinza bwa Jeno Damunia ne Aladis nga okusanga Ghetto Youth ng'onyakula Silver oba golodi mbokozo Silver tumufuna bintu bingi Silver mufuna mu coin mufuna muki Silver yoso okusanga nga mwambadde mu manyo n'ogamba ndi boss nenga nze Silver nsolo ofuna empeke nga 3 kamuku busatu nengena nenkola seti ya manyo wansi ne waggulu nosanga nga smiling nga Silver nenga asaakubye muntu ndi muniga nteeka mu nsolo gena nengula Silver webitundutundu wa kyataano Here, I just know. Teri buzibwa misango bugenda abeerawo bannaye abali abatuwulira basuubira nti kamaffe yafudde waliwo ekigendo baawo buli wooli omutuze wa Uganda just know security ffe ba Ghetto Youth twagiwamba oba polisi yalemwa oba magye galemwa oba buli kimu kiremeddwa right now teriyo bubbi bugenda ba mu ggwanga Uganda nze wenkusanga ng'oli mubbi yadde omumanyi ngenda kukutwala ku polisi kabaziguluka ku polisi ekisintale nkuweereza buno obubaka Munakawa division toddamu suubiramu buvuyo mwena Paul Mugambe meya nawe nkuwadde ekitiibwa kyo n'obubaka togenda kuddamu wulira kavuyo muzeyi Leonard Nsubuga balimu ezo nkugamba Mutungo parish teri buvuyo bugenda kudda Munakawa division ngaze mutabani we wangambanga nwanyise embeera kyendi era natuuka muzeeyi nentuuka ku bakulu bange b'e Kampala ne bandako omusana era right now ndabikanga muniga naye ng'ate ndi part of security okusanga ngo oli mu misango nza aliwo yeyeewuunya naga ate omuyayi yakuba omubbi kituufu ndi muyaye ndi muniga naye byawukana kuba twegerera emmere gye tulya teri alya mmere ya muntu ndala protayiro gy'ofuna mubiri si gye ngenda ofuna ate n'ekirala engatto zino tezenkana bwe tuba twambala engatto mukimanye baganda bange gwakabibbi wenna ng'oli eyo ng'ondaba ku midiya oba ng'ompulira sikulaba e Kampala kale nga tumaliriza obubaka bw'obusembe eri abantu wuyo tugenda nakwolekera ennaku enkulu Christmas ne New Year's Day basiibule tuva banaye ennaku enkulu zituuse mbagaliza akaseera ak'essanyu ebiseera eby'emirembe ebyokulya ssente nga teri abatataganyiza era gwe wenna ali eyo ng'osuubirwayo okola obuvuyo bambi sandyagadde famire yo gireke mu maziga kuba Uncle Kapiwa naakusanga oba Oscar oba Tafa oba Mangere oba Twaha oba ku bakulu kwabo gwesoogedde oba Muzira promoter oba ani oba Chemical oba ani bagenda babakuwa empisa kabe champion malala nga tewali gwe yeebuuzizaako just know fe abeegaza ne fango ntetwewalana naye mmwe abakimanyi nti twewalana mu abaleetawo embeera just know tugenda tuli mu nnaku nkulu mulye sente zammwe leero lwa mukaaga bagenda kuba pate banange twesangeyo e Kampala enkya ku katikati tubeereyo Saturday Monday yonna tugenda gikuba HO2 bagiguddewo definitely waliwo agenda premieringa ku Monday Christmas season day 31st birthday yange bannaye zira buto era noonyayo kimamiste bad black osibidde nkala kale n'olw'ensonga eyo oyo yabadde omugenyi waffe olunaku olwaleero ndoza ensonga zitaanyiza bulungi oyagala tumira tewali buzibu batumire tumira mamisite wange Brenda yadagaya yegakusigula but just know you're still to my heart so sorry ngenda kukulwanira okomewo gyendi kuba ekiroto kye nalinga oba kuba naawe tuzaale abalongo mbeko Saalongo kuba mukulu wange eke yanfuula Saalongo posi ne mugana wange Jonas bro
naye abaddewo atyo baganda bange mbagaliza ennaku enkulu ennungi Allah bateremu baraka buli kye mukola n'abatalina bafune n'abo ennaku enkulu bannange ng'oyina gabira atayina muweyo akasaati muweyo akapale muweyo akagato oba ofumbye wakayita abatalina balye bya duniya Allah bakwongera tomanyi leero gwamuyambye enkya yagenda okuyamba. Just know I love Uganda. I'm new citizens in Uganda. I love everyone in Uganda. Tesagala lava yoka bibi kababantu. Ndia bate makemitu. Okay, n'olw'ensonga eyo tukomyawo. Nsigadde nze Jonas Saints wamu ne Lawrence ku kamera. Mubeere bulungi, mweraba.